Omusumba Rosias Bujingo avudde mu mbeera n'atabukira abakyala abo bonna abambala obubi akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo. Jennifer Fulufiga naye muyina ng'atabukidde Bobi Wine oluvannyuma lw'obutavaayo kwogera ku show ya Geoffrey Rutaya wamu ne Irene Namatovu akatambi nako ogenda kubanga okafuna maaso awo. Ensonga za Dr. Kizza Besigye munnange nabyo tebinnaba kuggwa era nga neegwe baapamidde bbi ku dduuka lye munnange atabuse bulala nnyo avudde mu mbeera akatambi weekali maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyogera okusabirako omwo mwenna abalwadde abakosefu tesaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga goli Uganda oba oli bweru naye mukwano ng'emirimu tegitambula obanga gyogenda tebakuwa mukubireko agenda kubanga akulombera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nabo nga bajanjaba endwadde zonna bakubireko ate nga gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Suvia News Extra munnange namba weerawo ya WhatsApp osobola okujja ate ne twogera ebisingawo. Munnange sigenda kulwiza era nga nkutandise n'obulogo obiyitiridde mu kibuga Kampala. Oyo omukyala gw'olaba munaye ku bizinensi yo ba ku dduuka lye oli yezze n'amuteerawo obukyafu n'apamawo omukazi ataguze n'agamba nze nakoowa abalogo oba oyagala jangu ondogere ewange so si ku dduuka. Bingi byayogedde omukazi nga ne mwemutegeera emirimu gy'ennaku zino bannange ng'abantu ssente bazijja wala abakatambi tweyongereyo. Njagala ko baguzi si balogo ayagala okundaga jja wange saagala kummanyira nze ani bwemumanyira abantu mugenda mubafamira ku maduuka ayagala okundaga jja wange atajja misana agemeresi saagala kummanyira namumanyisa era gye twava. Saizi tumekuja sasa wewe mtu amlanga kwa sababu anafanya kwa sasa hivi kama mtu amlanga kwa sababu itoengele bwatyo Mama Fangoni yo bulamu butambudde ddala nga bwe yabubala naye munnange nno mu kiseera kye kimuyina mu maaso wano ng'ate atabukidde principal. Munnange obuzibu kwe buvudde olunaku lwa Valentine omwami Geoffrey Rutaya yali ayinayo concert. Kati munnange obuzibu kwe bwava Bobi Wine teyajoogerako yadde n'akatono agambye olaba oyinza okubeera otya n'oyo omuntu atakwagaliza n'otuuka n'okubeera ne concert n'asirika busirisi nga talina kyayogedde era amulabudde mbu Nuupu agiveemu kuba munnange abantu baalimu bo basoboka tebamanyi bantu bannaabwe akatambi kalina mu maaso wano ngenda kuba nga ate mubateerako tusobole okuwulira okumanya omuvubuka oyo temunnamutegeera naye Katonda aseeteza ensozi zitemanya. Omulenzi oyo walayeko ng'akola post ya Geoffrey Rutaya ene post nti alina sho wabalabyeyo wadde okusindikayo Nubian wadde okusindikayo Nyanzi wabalabyeyo kabonero ki njagala Geoffrey Rutaya wetegereza kyagenda mwemi. Listen ewasala nga yagenda toswala ojja kuswalira mu bantu azunga na watalina bakabira bafu batali babe azika njera longise wale kinaawe Uncle Geoffrey Rutaya oli mukama waffe
tukwewala olw'ebyobufuzi ebyo ne tulumwa tetwazze mu syoyo olw'ebyobufuzi naye tumanyi watujja Geoffrey Lutaaya tumanyi kyoli gye tuli tumanyi kye watuliisa watulabirira tewatwenyinyala waweerera abaana bali ku mikono gyo abantu abali mu ngalo zo Lutaaya Mukama tali kulekerera ali kugabirira era ali kulabirira bwe kuba kuva mu byabufuzi Lutaaya mu byobufuzi nina ensonga zange ndeka nina ensonga zange ekitiibwa kya Lutaaya kinene nnyo Bobi Wine yajjanga n'akagoma mu bulago mu kalenda nga nze ndi wololo andi awusigalo waabwe bamiisa kyabo Lutaaya eyatuuzanga Bobi n'amukansonya n'amukwatanga ne ssente enkalu Lutaaya by then ng'ayimba ennyimba Mzimama Sandula nga b'amannyo Eagles nga y'amaanyi omuntu eyamusembeza ng'ali Geoffrey era yajjanga n'akagoma ng'ayambala engoma nnene nnyo mu bulago yamanyi nze mujjukira bulungi ng'ajja n'ebigatto ne short era ng'ayambala short ng'ajja mu kalenda omwo Lutaaya nga yamuyita nga nasenga Lutaaya yamwasa olucha tamuzanga na bigere nga Lutaaya yamwasa sente taba n'amaaso gange tonga ki Lutaaya ekitiibwa kyalina kimumala nze njagala nkuwe nalabye nalukoola lawyer gwe tomanyi kye bata lawyer okusoma okufuna okubeera n'obwa lawyer n'okugenda mu bitabo abo balawyer bagenda mugoba oyo balawyer bakugoba omusajja n'atula mu ttaka n'amakooti n'atandika okusiita kooti z'abalawyer zitereke mu ttaka omaze okwogera ebyo nenjukira nti waliwo balawyer bajaji kati Geoffrey njagala akana akabonero katwale nga kakulu eno nsonga nkulu nnyo Geoffrey Lutaaya otherwise iva mbyabufuzi oli musajja mugagga Lutaaya tewajja mbyabufuzi ng'oli munaku wajja kusavinga bantu nalabye ensi yonna nga Mr. yaliwo long time friend brotherhood Mr. Kisemakola ye yabaddewo at least wekuba mbyabufuzi kubivaamu kakuto gikodde okuba wajja okola bw'atyo munnange omukyala Jennifer Fulufiga Nakanguubi yesi musanyufu yadde n'akatono oluvannyuma lwa principal okugaana okwogera ku show oba ku concert ya Geoffrey Lutaaya wamu ne mukyala we Irene Namatovu agambye nti munnange oba osobola ekibiina kiveemu nti ewantu gy'oli tewali n'omu akwagaliza tewali n'omu akwagala mbwe kubanga singa baali bakwagala baalivuddeyo ne balanga show yo naye era wadde teyagiranga Bobi Wine kasita yafuna abantu kati siraba kikikayanya munnange mukyala waffe Nakanguubi kale bwe tweyongerayo ne Abani Kojja munnange mweyina maaso wano ng'ayina ka message kawamu mwenna abakyala oba abaami nga gw'osazeewo nti kati njagala nse tolinze mweyina maaso wano ng'ate atumenyera ku bika by'abantu b'otalina okufumbirwa oba okuwasa bannange Abani Kojja naye anoonya kudibiza abaana b'abandi ku nzija kati biki bino ddala by'otugamba n'omu ku bantu bano bw'oba okimanyi tolina bugumiikiriza bungi kubanga balumya omutwe asooka omuntu yenna nga ye last born ewaabwe babeera n'ekyejo akwata ekyejo kyonna kyabadde ng'alaga ewaka n'ayingira nakyo mu bufumbo eba osanga ng'omunenyako munenya nga tomukubye na kumukuba n'agenda wali mu kasonda n'asitama n'atandika okukaaba kaabe musajja owookubiri ye mukazi nga yazaalibwa omu mu baleezi abangi oba omulenzi nga yazaalibwa omu mu bawala abangi oyo n'abamwonoona be baganda be baba bamwagala nnyo kubanga bamulina akati ka kibiriiti omulala ye muntu nga yazaalibwa omu bw'ati bwapeke bwa namunigina nga talina baganda be balala ono naye aba n'ekyejo kubanga bazadde be baba bamwagala nnyo kuba ye mwana yekka gwe balina n'anaasembayo ye mukazi daddy's girl nga kitaawe yamwagala nnyo bano b'osanga nga buli akabeera mu bufumbo adduka n'aloopa ewa kitaawe era oluusi kitaawe bwe kimunyiiza oba n'omukubako tekimugaana kujja wammwe Sezaala nakkuba bw'aba musajja beewo be bayita ba mami's girl nga buli kimu maama nyina asobola n'okutuuka okulemesa obufumbo teweerabira Abani Kojja bw'atyo munnange bw'alambise gwe wenna omukyala oba omwami ali mu nteekateeka ezifumbirwa weegereza nno munnange n'otagwa ku bantu abo ate bamenya kale wetuli munnange bwe tweyongerayo ne mwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Chicken munnange n'omulowooza taleese olunkulu kanduyite na lunkulu ayinawo n'ebigambo byayogera ku bakazi bonna abatamanyi kuvuga mmotoka ne bannange baana mmwe lwaki ebintu mwagala okubikalubya lwaki mwagala okudibiza abaana b'abandi ku lujja kati lwaki oleetawo emisocyoso ebintu ntuwe ebiti ng'obyogera simanya mbwe emmotoka simanya omukazi nze sirina gye nkutwala akatambi kalina mu maaso wano ngenda kubanga nkabateerako bantu bange ate namwe mwewulireko tweyongereyo fantastic siri mu kugezaako kukakkanya bakyala wabula njogera kindi ku mutima ate nga kiri fantastic nze
omuwala nga tomanyi kuvuga mmotoka mba sikusobola. Nze njogera mazima ekindi ku mutima. Omuwala era future wife wange njagala obeereyo nga weetegeka okuvuga emmotoka. Kubanga nze togenda kuŋŋamba nvudde waka ngenze emmotoka enfuddeko mu kkubo ne nkugamba leeta emmotoka eyo eri ewaka. Eno gye mbadde ndimu bagitwale mu garage. Gwe n'oŋŋamba nti tomanyi kuvuga mmotoka. Ne mu bawala mmwe ab'omulembe guno temumanyi ddala kuvuga mamotoka. Ba boyfriends bamwe be mwayina mu kusooka kiki kye mwabayigirako oba tebalina mamotoka. Okay, we can understand nti oyinza okuba family gye wakulira tewalingawo mmotoka. It is okay. Nene boyfriend go dating nga nete yayina mmotoka. Obuzibu you date for fun. You don't date for future. Obula you date for fun. Ongaba oli muwala oyina emyaka 28 neto omanyi na kuvuga mmotoka. Kinga bonasanga omuvubuka nga ali myaka gyange you are 25 and above. Toina national ID, toina passport, toina permit, toina bank account. Kati gwe chichicho, what are you? What do you really want on earth? What you offer? Kati watu wagendo nyiga nenga kugamba mazima. Obeyote muvubuka oli myaka 25 n'okudda okulu toina permit, toina national ID, toina passport, toina bank. Ata sigamba nti sente temuzirina. Wabula you are reluctant mwemulowooza temubyetaaga. Olwokuba nti mugolya ofunayo n'akasente n'olyayo akakomando n'okkuta ne weebaka golooza tobyetaagirako ddala. Gwe nenda olikwata emmotoka y'omusajja n'agikuwa ogivugemu. N'otomera omuntu n'omukutula amagulu ne bakkebera nga tolina pamiti. Ojja kakasa nti kireva yaani. Naye nga bantu bange nyongera obajjukiza awo wetuli kati ebituuse ndowooza omwavu taafumbirwe naye maama abantu ab'ennaku zino ekintu nga muyina level kwe mukitadde. Kwani yagamba nti buli mukazi ku nsi kuno alina kumanya nga bavuga emmotoka. Ne bannange baanamu oba ng'ofunyeemu akasente ate munnange leka tolumya abantu balala. Kale munnange bwe tweyongerayo n'oyo omuzeeyi gw'olaba ye n'omukyala we baafunyeemu obutakkanya ku lunaku lwa Valentine oluvannyuma lw'omukyala okufuna ebimuli nga biva ew'omusajja omulala. Munnange oyo omuzeeyi gw'olaba olwalaba ku bimuli ebyo nga birimu n'akasente n'atabukanya omukazi n'amubuuza ebimuli obiggyeewa. Munenga omanya amagezi gaffe abakyala. Mama yabimpadde, kojja yabimpeereza, muganda wange kumbe musajja mulala naye kiyakoze nga gamba nti kana aka bizinesi ke kakwewanisa ng'ayonoona bizinesi y'omukazi ennyaanya butungulu mutoge nga mutegera emidaala egyaba abakazikazi ababeera bakuzeemu. Munnange ng'abyonoona kyokka abyonoonye kiza n'okubanga n'ewaka tateekawo yadde na 10 kubanga sisuubira nti omukazi asobola okufuna obuvumu obwenda ng'omusajja we waka atuukiriza byonna. Kale bwe tweyongerayo n'omusumba Rosias Bugingo ono nno muyina mu maaso ng'atabukiddemu mwenna abakyala abakuliridde emyaka abambala obubimbu mugenda ne mwambala enkunamyo kyokka ate ne mwerabira okubika olubuto mbu ate ng'olubuto lw'omukyala azadde bulubeera lulabika bubi si bigambo byange wabula akatambi kalina mu maaso wano omusumba Rosias Bugingo kennyini ye nga abyeyogera agambye era abakwateko ababuulirire kubanga mulemye okutegeera. Ate era mbulirira n'abakazi abakunamu abaagala okwambala ng'abaana sooka otunde ku lubuto lwo. Olubuto olulinga olwasimatuka olutalo lw'ekkongo naye oyagala tuteeka ku ngulu. Bano obwedda mbulira nga mulinga abeebase mubadde mutunula obwedda. Omusumba Rosias Bugingo bwatyo munnanga ate wabalangidde mmwe abakyala abakulu kinaamu kyakimize naye nga munnanga omusajja amazima agogedde osanga mukazi mukadde yina yeesaza obugoye bw'abaana bato bannange buli kintu kibeerako n'emyaka ate nowaliyo n'abakyala abasumba b'enda b'ennaku zino nga nabo beesala obupati bw'engoye kati simanyi oba message gy'abadde ayisaawo ng'egenda mu abo siikulimbe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala
Neetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ku nsonga za Dr. Kizza Besigye, awo omuvubuka Kiseka Umaru eyavaayo n'awera enkolokooto n'agamba nti Dr. Kizza Besigye ye muli wankwe nti kwegamba bintu bingi nnyo abaamugwamu ng'ayagala kutta pulezidenti waabwe Bobi Wine nti era ye tagenda kuvaayo amuwolereze yadde n'akatono. Kati munnange olunaku olw'ejjo principal yavuddeyo nga agamba free Dr. Kizza Besigye era nga wenjogerera poliisi ya Uganda oba gavumenti ya Uganda agiwadde essaawa 48 nga batadde abasibe bonna be baasiba abanuupu kw'otadde ne Dr. Kizza Besigye nti ekitali ekyo bagenda kumulaba akamuvaamu. Munnange ono omuvubuka yeekalakaasa oyo Dr. Kizza Besigye naye mukyala we simanya wini byanyuma biki yogera bingi nnyo naye munnange mbadde ntambula nga simugwa akati nga yagonze nze munnange Dr. Kizza Besigye okimanyi yadde sikwagala era bino mbikola lwa pulezidenti wange nze okusabira simanya ofulume ove mukomera mbikola lwa pulezidenti wange naye nze ku mutima gwange tondiiko tonjagala sorry sikwagala omwana ono bannange Umaru Kiseka ono wa deep politics ngenda kubanga amaterako wana akatambi nammwe ate mweyongere okumwerabirako naye nga gwe wenna eyalaba akatambi ke nnakuleeta luli omwana yasabula omusajja yamuvuuma nengamba nange n'omwana nga mukambwe bulala naye leero kinnewuunyizira kinzijja enviiri ku mutwe okumulaba nga ate avuddeyo agamba munnange bamute adde ebweru. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugambye tubanje Besigye era vidiyo lwe yagikoze nagisitiikingiddewo ne ntandika okubanja Besigye. Ompuliriza newankubadde Besigye simwagala atuzannye emizannyo mingi egitukkakkanya fe abaagala okwejja mu buwambe naye olw'okuba omukulembeze waffe bwe yayogedde natandikiddewo okubanja ani Besigye sijeema eri mukulembeze wange era bannayuganda tutandikirewo okubanja ani Besigye naye mpuliriza bulungi mu kampu ya Besigye abawagizi be bo tebali kukufiri Besigye kiki baliko bali mu kupromotinga Besigye nga beyambisa chance eno ey'envuvuumu ffe nga bwe tugamba Besigye bamute bo bali mu kukola zitweet Ingrid tulinawe olunaku lwajjo yatweetinze n'agamba Besigye the people's president ng'ataddeyo ekifaananyi kye 2026. Ompuliriza listen to understand fe tuli mu lutalo lujjako Museveni. Besigye olutalo lwalwana lulala fe tuli mu lutalo lwakutereza ggwanga Uganda. Besigye olutalo lwalwana lulala newankubadde omukulembeze bwe yatugambye fe twatandikiddewo okubanja Besigye kubanga president kyayogera kye twogera ye kalabalabawo olutalo luno ku saidi yaffe ab'enkyukakyuka mu kampu ya Besigye bonna abali postinze firi Besigye saawa zino bali mu kuwaana buwaanyi Besigye. Ompuliriza ontegeera kati gwe yeeyita komuledi bwe tuli mu lutalo luno lw'enkyukakyuka olabye ng'olina gweyambisa nga Mukisa kujja kukkakkanya nze Kiseka olw'evidiyo gye nnakola oluvannyuma mu kusooka nga pulezidenti anatugamba tumubanje nga ne bye nayogera temwali bulimba yadde. Owulira bye nayogera byonna nga temwali bulimba yadde gw'olabye ng'olina Kiseka naawe okisussa nga ge nayogera mazima naye nga gw'otaasa gw'olinga alwanirira oluva mu kkomera atutandikirawo kubanga gwe mulimu gwe gwabadde ng'akola ebbanga lyonna with evidence. Okigedde naye omukulembeze yasigadde atugamba tumubanje era naffe kye twakoze mu bulumi obungi tuli mu kubanja Besigye. Museveni firi Besigye twagala Besigye aveeyo adde ebweru tujja kudiringa naye ng'aliwa bweru newankubadde tumanye obukyamu bwe tumanye ebigendererwa bye. Okigedde gwe
eyeyita comrade ozaatokakkanye comrade munno bwe muli mu lutalo olw'okulwanyisa Museveni ng'ate omukakkanye olwaniriraani Besigye nga ne vidiyo nagikola luvannyuma kubanga nze vidiyo Besigye nzimukoledde ezisukka mu vidiyo 20 vidiyo ezisukka mu 20 kati gw'olabye ng'abo ye tayimu kisekka wamulinda dda ffe tubamanyi enkola zammwe ffe tubamanyi naye kaseera buseera Besigye Katonda atuyambe bamute Katonda atuyambe Besigye bamute mujja kutandika ate kudda kulugaye bannange omusajja ate olaba byake kubanga kyalina okukola era kye bamuzimbira okukola naye kiso kisala sayidi zombi nga bwe tutamubanja kijja tusala osigedde ne tugamba katudde ku sayidi y'obutuufu kubanga omukulembeze waffe watugambye era kyakiikirira Besigye alina otukomerera newankubadde tumubanje era tumubanje kuba omukulembeze bwe yagambye